Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwebaza Mukama Katonda otusobozesa okugabanako ekigambo kya Katonda, ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo ekiseera kino, n'okubajjukiza nti ensonga lwaki tuweereza bu audio buno kwe kubeera nga tuyambagana tube nga tugenda mu ggulu tuwone ennyanja ey'omuliro. Y'ensonga esingira ddala obukulu lwaki tuweereza bu audio buno, tugabane nze naawe ali eyawuliriza tusobole okugenda mu ggulu. Tewali nsonga yonna yonna lwaki tuweereza bu audio buno ndala, wabula tubeere nga tuwona ennyanja ey'omuliro, tubeere nga tugoberera Mukama waffe Yesu Kristo oyo eyajja otulokola otuwonya ennyanja ey'omuliro, wabula tugende mu ggulu. Kyekigendererwa kyokka lwaki tuweereza bu audio buno era ne tubeera nga tuddamu nga ne tubuweereza. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Oyo alina amatu awulire. Ennyanja ey'omuliro ya ddala. Bwe tutunula mu kitabo kya Luke chapter 16 verse 19 okutuukira ddala chapter ey'okumin'omukaaga yonna weggwerako, Mukama waffe Yesu Kristo yatubuulira akagero ak'omusajja oyo omugagga eyafa n'agenda mu muliro, ate nga waliwo n'oli omwavu ate agenda mu muliro. Mu kagero ako Mukama waffe yali ayagala tulaga nti ekisooka omuliro gwa ddala, ennyanja ey'omuliro ya ddala. N'ekyokubiri ng'ayagala tulaga nti bw'oba ogenze mu muliro oba okyajjukira byonna bye walina ku nsi, famire yo, bw'obeera mu muliro obijjukira, kuba bye bimu ku bibeera bikujjira mu birowoozo, so ng'eno oli mu bulumi ng'ojjukira emirundi gye bakubuulira enjiri, kigambo kya Katonda, ojjukira famire yo, baganda bo, oba ojjukira buli kimu ekyali ku nsi, oba ojjukira ebintu byonna, oba ojjukira emikisa gye wafuna okwenenya. Era mu kagero kano Luke chapter 16 verse 19 Mukama atuwa obukakafu nti bw'obeera mu muliro obeera olaba, era obeera mu nnyanja ey'omuliro era eyitibwa Geyeena oba osobola okwogera, era oba ojjukira buli kimu famire, ate oba owulira n'obulumi. Ne bwe tuba tusomye mu Isaiah chapter 66 verse 24 eyogera ku kifo kino ekirimu ebyo ebiwuka oba worms ezikuluma, naye zo nga tezijja muliro naye nga zikuluma, n'otuuka ekiseera nga ennyama yonna eweddewo nga wasigadde magumba gokka skeletoni, naye ng'okyayogera, ng'owulira obulumi, ng'okyalaba, olw'ensonga ekyo kibonerezo kiva eri Mukama. Naye ate nga Geyeena Mukama teyagikolera ffe abantu, Geyeena baagikolera Setaani n'abo abagoberezi be. Sitaani n'abo bamalayika be yasobola okukema abaali mu ggulu ne bagoberera Sitaani. Y'ensonga lwaki baatonderwa ekifo ekyo Geyeena. Naye ekimu ku bika bya Mukama waffe Yesu Kristo, iffe abantu Sitaani atukema aleme genda yekka. Naye tulina akakisa okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo ne tuwona ennyanja ey'omuliro, ne tuwona Geyeena. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Ennyanja ey'omuliro ya ddala. Omuliro gwokya, obulumi bubeerawo bwa ddala, oba ojjukira buli kimu, oba olaba buli kimu, omuliro gukuluma, omuliro gukwokya ne weetakula n'otunula kino n'olaba banno abaabagenzeeyo, n'ojjukira banno abaali kugamba bootalabayo famire yo, ate era gw'otalabayo era omanya ate tali eyo, ali walala. Wano ku nsi tulina akakisa akatambulira mu butuukirivu, tulina akakisa akeenenya. Okwenenya obwenenya Mukama waffe Yesu Kristo akusonyiwa buli kimu,